Banyabo ne basewo. Mwagana Professor Bajjo. Mbadde nakyo Professor katera kufuka Professor mutuufu. Nzere David utavudde no wala. Nali nyingira endongo nga nakamala senior 6 B 29. Jeneke bwe nasikiza kwa mimi nasaba okutebeza siri. Bili mwenda. Nenda kutoka mbale ndio tupele serious kapo. Katupenda ibiro genjogera bituufu. Ateze mmanyi sirimba kisogera kabambana. Bili mwenda nga nakamala senior 6. Nkwata na Ruvule College jina kutwalira no kutoka. Twagana okukolera senior 6. Bili mwenda nga nakamala senior 6 nga nyingi bitungo. Omuntu eyasooka okunyaniriza mu ndongo nga balumika David Lutalo. Kamujukiza manisa kwata kijjukira. Ana jjajjako ebyuma. Mumpe microphone entuufu kubanga ngenda kwogera byange nziroka mu kirasi. Badde bagamba bili mwenda nkwatagala David Lutalo. Show yange yasooka mu bulamu. Wali na bali nga bagikola luzira katibala bakayitanga divate abakalabako babakamanyi. Ebiseera ebyo nali sina capital. Ngomuvubuka omaze okusoma mumpulira bulungi. Weeyiya naye ng'olina passion y'endongo. Nga tomanyi wogenda kutandikira. Naye nali mukujjukuju ku internet kuwaza nakwaniranga abuntu bulasa abakazi b'enanda. Anasala kasoma. Saka mbali ndakabulya kitu. Kamale point yange. Nebajja. Kamale kuna. Nagenda okujja mu kibuga ng'olode manyi internet. Kati munanga esanga ako kijambu. Ako kijambu ebiseera ebyo kubanga kijambu lyo gyasi yali manager w'ani ebiseera ebyo. BUD. Was it BUD band? BUD band. Ng'omusajja anjagala nga tugenda paka wani wa Lutalo. Naye nali sirina capital nga wakamala kusoma nga n'ebyokusula obiya biyi. Nenjala netuukirira byono by'enjogera si byakatemba. Nziwe mmanyi gasogeza katemba. Natuukira Lutalo n'ampa show eyasooka. Nendowooza atya nnimba. Naye nga nayogedde n'omugagga w'ebbala ya divate bamuyitanga Gerald oba yanagawo oba yafa oba gyali wali eruzira. Lutalo n'angamba ngenda kujja nnyimbe. Natwalese emitwalo ameka? 2. Okujja okunyimbira ku show ki? Ku show. Zaali ziwera saawa 2 ez'ekiro. Lutalo yali avuga emmotoka yali Gaya. Namulabirawo ku divate ng'akoze eki. Si ebiseera bya Gaya ebyo. Okuva olwo. Tuuka wajja atutuliza. Twateesa 2. Bwe yajja n'agaana Ssente. N'agamba amaleyo nze nnumya. N'agamba ngenda kuyimbira ku show obwereere. Kulyamu akafaananyi. Oli muvubuka weeyiya. Naye omuntu azze akabiri kwagakoze eki? Kati relationship yange awo yatandikira nani? Ne David Lutalo. Buli show gy'ozzenga nanga Lutalo n'apanga mu buzibu. Bakukola abayimbi benjagala okwebaza mu kamera wafu. David Lutalo ye namba emu asooka. Atako yali Maulidi n'antume. N'antume? Yali Maulidi n'antume. Ne Kenzo oyo yannyamba nga ngenda kufa malaria. Naye ate yakola omululu gwa Ssente era kudivyaito wenyini. Era Kenzo wadde yatwala Ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunaanyizibwa n'akola ki? Kakati kiba kya busiru nnyo mukasaalifuusi Bajjo ow'Ebajjo obutajjukira gye nakola ki? Ate kabawulire ekyama kya David Lutalo mu bangi temukimanyi. David Lutalo alina empisa. Abayimbi bangi abalina talenti. Nga wala abandi badde bakabi nga bagwa dda ku myaka gya David Lutalo. Omuntu okuyimba mu Uganda olamala emyaka 15. Oyo aba alina ekyama basinga balowooza tekibaddoko. Ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga professor. Mpisa. David Lutalo ne bwakwata osobola mulamu mu kamera nti yakwanye. Ne waba ayingira n'obizisa nkola oyo Lutalo gyayingira. Yayitaba abayimbi bangi abayingira ki? Abayingira looyo. David Lutalo akumye erinnya lye nga liri straight. David Lutalo yayimba oluyimba enwaye kato yannuma. Yantama. Kane kanjogere mukuzaabuza. Munange oluyimba olwannyamba nnyo obutafuna siriimu. Ebiseera ebyo twakolanga mu Steve Yaite ng'obuwana bukola ki? Bwe nalaba ng'oluyimba lwa Lutalo ne message erimu ne ngamba engwa bw'ennuma. Okuva olwo n'enjudde okwambala obupiira. Era Lutalo omwebaza yatuwa message y'amaanyi okulaba nga tukyali bavubuka balamu nga negye twaka tukola ki? Tulabayo. Mu Uganda wano Zeno bada isikiriza zomutoba bamukwano banga akolede byo nakolede ekisiro kuyisaamu ki? Gali kubanga nze mbera straight.
Mumpuliza bulungi. Mu Uganda wano sinalaba muntu ayimba nga David Lutalo. Nga bwayimba ku CD, bwayimba ne ku live. Lutalo mu nkola entuufu nga si byakubibisa. Ye yasikira omugezi Paulo Kafeero. Bakaba bawulira ku mugezi Paulo Kafeero. Yeddobooze kkalu yetwasikaza abayimbi bonna muyimba. Naye temunatuuka kuwanika Lutalo bw'asalawo okuwanika ddoboozi ogamba muyitibwa story. Nze nabagambako wano emboozi yamakwaba muntwalanga ab'okusaaga. Tisinga Lutalo yali Nigeria yandibadde bana bwayi wa Africa. Okulya bulungi emugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti oba kyonna kyonegedde nawe ebyenegera bijja kumutemana Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutiranguleegi Ali malutiringo Nango Bajjo wabagamba ndi University osoma Luzungu. Soma Luzungu soma kuyita. Kati mbadde bagati Lutalo bwayimba Oluswayiri owuliranga ddala Muswayiri. Bwayimba Oluzungu owulira ddala nga Mukiga. Era mwenda bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu bwe mulina okuwa ekitiibwa nga mbaweerisi y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga bw'obasanga osanga David Lutalo muwa ekitiibwa osanga nga Kamini muwa ekitiibwa abasajja bababonye osanga nga Bebe Kulu muwa ekitiibwa osanga nga Bobi Wine muwa ekitiibwa sindi katatoka ino gye bali zanjogera n'abayimbi ompulira bulungi osanga nga Shiba muwa ekitiibwa ne mumbuzaabuza maze kola kundi kale mujja mubyogere njogera mumbuzaabuza ne munsobedde muloza ndi mukatemba njagala mulayikisa muleke malayo sipiiti yange nabajja bawa munsobedde kati mwabakale jangu oyogere bululu badde nkugamba nti omuyimbi okwekuumira ku maapu naaweza emyaka 15 nga David Lutalo Mukatonda mugula abayise mu challenges nyingi abayise mu bizibu bingi abayise mu bikemo bingi Lutalo alina time gyatuukamu n'agamba bagendeko okuloga obagendeko mu ssabo naye Katonda gw'asinza kisobola era mbabuulira nga nkyali mulamu olumbe oba kinga kizze gyendi temuntwalanga mu ssabo nedibanga seetegeerera aso kyogedde mawulire munsabire nga busabize okuba kuwummula tummule mbadde mbagamba nti tuyita mu challenges naye kye nebaza Lutalo nti yalibera Katonda y'omu kubanzizaayo okulokoka siri muloko nali kubivaamu bwe nakkiriza nti bw'ofuna challenge ku piiki y'okulemererwa n'owulira ng'ensi ekufuddemu banga okooye ne wali omuntu atasobola kukuvaamu ye Katonda nabo mwenamwe n'abali wano mugyewo message eno mugende nga mumanyi mulina mukwano gwammwe Katonda ali omu kye nebaza ku Lutalo enduulu tezisitula Lutalo agenda okujjuza Serena Ebonge ye Lutalo wa DV8 nti ebbanga bw'omukubira essimu akola ki teyeerabiranga mikwano gye teri muntu atalina weakness nange nina weakness zange sijagamba nti Lutalo malayika naye buli muntu musitambulira mu kusobya nakutegeera nsobi ki zaffe naawe kennyini agamba nti Bajjo mu byo bamulungi oyina ensobi ki ensobi zo kati bakukamingi mwenna abana interview eno ba press conference eno kabawulire ekyama ekikumye David Lutalo waggulu mpisa talenti nakutya Katonda nakwagaliza tali muyimbi niwabanga awunye okwawa n'akola concert Lutalo n'atamubeererawo tasosola gamba nti ono munene ono mutono ono mweru ewali abayimbi bawunyawuya abasinga obamanyi abayimbi abasinga okweyonja wala ne Steve Jirimu yakola mu studio bawunya ebigere temwagala kubagamba amazima naye Lutalo nakola ate Lutalo awunya bulungi ate Lutalo akola kiri kugamba asifandi tubisi gafuutu kati mbadde nkugamba badde mbagamba bayita abaali mundisitotinga badde ate obwongo bwange bwakwatirira mpaka gyenda ate omubuzaabuza mbamba ku mulamu lwakujampiika kakati mbadde mbagamba ng'ennaku z'omwezi 8 Lutalo tagenda kuyimba Lutalo agenda kucelebratinga emyaka 10 Lutalo yali ayingira ebyobufuzi n'agaana n'agamba koliri yange eri mu kizina mwesibako nyabeere mubiweruwe ne tuvuga naye emmotoka bulungi netugenda kusomera enakuvule ng'agenda kudde kusoma nganze bwe nakoze eki Lutalo yagamba bino sijja bisobola ebyobufuzi ngenda kuyimba kati kino nkyogera mu kamera ng'ensi yonna endaba buli anajja ku Serena n'atanyumirwa suya David Lutalo n'ongamba nti mulimu kino ekyakyamye ngenda kuddiza ssente zo
Era omutegesi w'ekibuukira ajja wano omulemereza yatalo ng'ensi yonna ekola ki? Ng'era batuve mu kwongeza amalusu. Njagala ajja abali mu mwalo ku mutwalo, yasikola bintu by'akabampaani, omutegesi yategese mu Kaayaluwa.